Kulamusiza muganda wange Lumansi David, nze Geoffrey Nduga, ndi mu kibuga bakiyita Framingham e Massachusetts wano mu America. Nange nze omu ku abo abasiima emirimu egikoleddwa Tony Mawejje ku ttiimu y'eggwanga wamu ne clubs ez'enjawulo zaasambiddemu omupiira. Nsuubira nti omupiira gwa Uganda aguweeredde ddala ekifaananyi ekituufu. Y'omu ku bazannyi abali talented be nali ndabye mu makkati awo mu midfield, era olw'engeri gye yali asambamu obulungi nze natandika omuyita midfield general. N'ensonga endala ey'okuba nti Mawejje ng'oggyeko okuba nti abadde muzannyi mulungi nnyo, empisa discipline y'omu ku bazannyi abakyasinze okubeera well disciplined. Ky'oba olaba nti omupiira aguzanye okumala ebbanga, aguzanyidde ebbanga ddene, ate ng'oggyeko n'ekyo kwe kubeera nti yali so focused. Bw'otaba focused okuzanya omupiira naddala n'ogenda ku professional level si kyangu n'akatono. Mawejje emu ku moment ze mujjukirako ye goal gye yateebera Uganda Cranes. Twalina Angola, onzijukira twali tuzanya Angola n'esooka n'etuteeba, oluvannyuma okwina abakuba goal eyali enzibu ennyo, then omupiira nga obudde nga bunaatera okuggwayo, Mawejje yabakuba omutwe diving header, ekisaawe kyonna ne kigwa eddalu. That was a beautiful moment. N'olwekyo bannayuganda mwenna mbakubiriza testimonial omupiira ogumusiibula, mugende mumuwagire Lugogo wamu ne Masaka. Abantu baffe bonna bandabire era mbebaza olw'okuwuliriza entakera, and I'll see you soon. Mbalamusiza nnyo bannaffe abawuliza programu eno. Mwami Lumansi nja kwebaza okyaza abantu bwe bati abasobola okupromotinga omupiira eri abaana abato ate abantu ab'abantu, because Tony Mawejje muntu w'abantu kusinze okuviira ddala eno ku grassroots. Nze amanyi agange bampita Mathias Ndabula, abasinga mummanyi mumpuliddeko wano nga ngezaako okupromotinga professionalism omupiira gwe Uganda, okulaba ngeri ki clubs n'abasambi bennyini ngeri bayinza okukolamu ssente mu mupiira guno, ate n'abo abaamala okugusamba ngeri gye bayinza okufunamu ssente, okukozesa talents zaabwe okufuna ssente, what we call football finance mu football industries, kubanga football erimu industries nyingi. Naye guno omukolo gwa Mawejje o testimonial match ye egenda okubeera e Lugogo ne Masaka mu recreation ground. Mwana wo waffe eri Masaka, ate nange ndi we Masaka, so bwe nawulidde nga ayagala okumusiibula, mbadde sisobola obutamusiibula mu kitiibwa mu kisaawe ky'emizannyo eky'omupiira. Naye nga Mawejje nkwebaza nnyo ng'omuntu, kubanga tumiitiriza emirundi mingi on a personal level. Weebale kubeera muntu mulungi. Omanyi ebiseera ebisinga ebintu bingi ebitumakinga successful si talent yokka, naye ne character yo gwe ng'omuntu ebeera very important, naddala mu professional activities. Omupiira okusingira ddala character yo ematalinga nnyo, era mmwe abaana abato abanajja okulaba omupiira gwa Mawejje guno oba abadde bagoberera Mawejje mulina okumigawo character ye, nti on the pitch character ye evaayo, nti ye muntu gajja okuwa 100%, 120% game after game, and this is all we need in professional football. So sijja kwogera bingi, naye Mawejje nkwagaliza emikolo emirungi, emipiira gino gigende bulungi. Alinamu abantu mujje mumuwagire, kubanga mujje mumulabeko, mumwebaze byakoledde eggwanga, byakoledde industry y'omupiira, ate n'abaana abato nammwe mujje mulabe, mwogere naye. Ate Mawejje muntu w'abantu, ayogera n'abantu, ali very free. Mirundi gye tusambye naye oba gye tumiitinze is very social. So mujje mwogere naye, ababuulire asakisiidinze atya okuva bwe yava e Masaka eyo, industry agisanze atya. Ate naawe Mawejje nandikusabye okubanga opening up eri bano abaana abajja abato abakula ne bano abagezao okufuuka ba professional players. Kati nga mwabali ku ground mugezeeko okuba motivating, mugezeeko okuba wabula mwe mwakola ensobi, mugezeeko okuba wabula
baleme kukola nsubize mwakola oba opportunities ze mwami berenga bali ready obafunira opportunity yonna bagikozesa bulungi kubanga nze abasabi bangi benjogedde nabo badde bageza kutaninga professional nemba wa professional advice ngeki bayinza okusucceedinga muno okutekinga decision when do you make a move ebintu bingi naye mawejje webale nnyo webalidde ebintu byokoledde omupiira nawe mwami Romance nkwebaza okugeza okuleeta abantu bano promotinga abantu bano ab'omupiira mwaka ku mwaka. I wish you all the best. Hi, this is Welber Msika, former left back SEC, former left back U23, former left back Uganda Cranes. Foremost, I want to commend Tony Maweji for your contribution and your dedication to the game of soccer in Uganda and all over the world. Tony, I've known you for almost 10 years and probably more than that. And you're arguably one of Uganda's best midfielders of a generation. Consequently, I want to call out all Ugandans to come out in big numbers and support Tony at his retirement. Come out, be loud, show him some love. Come out and show Tony that his time and efforts on the fields are worth a while. Come out, support him, okay? Make this retirement one of his happy days in the world. Tony, I want to wish you a happy soccer retirement day. This is Wilbur Msika. Simanyi obiwulira. Asose Salimu Jamal ali South Africa azeko Geoffrey Ndugo kyamujukira lwatu kola naye wano ali USA then Matthias Ndaula ali Bungereza yakubako ne national team ne kusinga yali nyo sports club Viro mu ne Musimba then ne Wilbur Msika. Ka comment kubanga ndozo bawuli abali passionate. Yes okusokera kala nja kubebaza obaka obwo buloli obaka ngobo ono ulire bintu omuntu gomanyi yabadde takugamba nga kine engeri gye kifeeling senjawulo kuna kungalo noti awogenda kwetali ngompira owuliranga oli musanyufu muggo nti abantu babadde bako appreciatinga abantu bayina ebigambo ebirungi bebayogera gyoli kiba ki feeling yanjawulo nnyo era mbebaza obubaka obwo bampadde mbasuubiza nti ngenda kubeera oyo omuntu gwe bansuubira okubeera ne mu career eddako era nga tuteekateeka abaana ne generation eddako giteekateeka obulungi suubira njagala okubalaga abaana okubanga example gye bali nti obanga oli mukulembeze obanga onaateekinga kino ekisaawe ekiddako olina kusooka kubeera kyakulabirako eri bano abaana abato nabo ne basobola okubanga bagoberera ebigere by'omuze oyita. Okay, Tony Maweje tulinayo wano nga olunaku lwenkyalinayo match naye amaloboozi ago gavudde mu bantu ab'enjawulo awadde bagoberera emirimu gye nga bagyegomba wamu n'okumwagaliza nga babakunga mwenna okujja erugogo enkya mpozi ne muliiko ku Friday. Katumale okuvaako mu birango Tinana munana katonyeze munana CBS FM. Kale tukyaseeya mpolampola mbakamanyi 222 tulina omugenyi Tony Maweje ngaze okutuyitiramu n'okutusiibula mu butongola n'agenda okudda wano Katonda nga akkiriza jakkomawo nga ali mu kiti kirala nga Munnayuganda omulala bwana basazeewo era ajja tubulira kyasazeewo okuzzaako naye kusooka bannaffe aba Airtel bakugamba nti kakati ebyogenda okusimba layini mu banka nezibanka siripu na biki bo babisalidde edda amagezi ng'oyita mu Airtel Money bakugambye nti nyiga *185*6 osasulirawo school fees awo nyine woba oleme kuva ku mulimu oba oleme kuva wakaawo ne kubyobaddeko mb'ogenze kusasula fees. Airtel Money instant secure borderless era nga Bank of Uganda ebalunduula buli mulimu gwe bakola kale nno kimanye nti n'ensimbizo ziba ziri mu makubo matuufu. Hima Cement bongera okujjukiza bakyagenda mu maaso n'emisomo egy'enjawulo okusomesa abantu okuzimba mu abazimbi abakubi b'alangi n'abalala mwenna bannabuddu mwabalabyeko babaddeyo mu weekend eyewedde naye ne bagamba nti emisomo gino bajja kusigala nga bakyagenda nagyo mu maaso era bajja kulanga nga buli banaaba basazeewo ogenda ogikolera muwulirizenga kubanga tekyandwadde kirungi okusubwa mukisa guno. Ndejje University yino eyongera okubajjukiza nti nno amasomo gagenda mu maaso naye wakyaliwo ebifo n'olwekyo mujjeyo application forms zammwe ng'obudde bukyali tebunnabayitako abaagala okusoma mu wiiki wakati abaagala okusoma mu weekend abaagala okusoma ku olweggulo lwokka abaagala okusasulangako ebitundu n'ebirala byonna osobola okugenda n'obyebuuza ku website yaabwe www.ndejeuniversity.ac.ug
oba nogenda ku ttabi lyabwe oba kali main nogenda ku main campus yaabwe eri mu Luweero oba ku ttabi lyabwe liri wano ku Balintuma Road wano kulina na Mengo Hospital ne University nawe bati bantumye nkutegeeze ku nsonga eno. Tony Mike azira kutumidde agambye ate ye yakazuukuka. Mike nange kutumidde nnyo so. Awalala Ismail Kiyonga ate mmanya ebigambo Munamasaka Munamasaka omutuufu waliyo n'omutuufu wali abatuufu wali Tono otandise oyagala kusosola mu bannabuddu zibasosola Tony kakati obadde tunafuna mukisa boogera okusooka owulidde maloboozi kuvaako mu banna abakwagaliza awazeeko nga nze njogera naye olunaku lwaleero lwabadde lulo okwoyogera okusooka sooka okakase bannayuganda nti ekintu wakitadde bannayuganda buli munnayuganda ali eyo buli muwagizi wa mupiira abadde ajja awagira Tony Maweje ebbanga lyonna waliwo abawagizi b'enkuze nabo nga batandika okundaba nga nkyali ddala okutuuka ku time eno nti kana akaseera kensaza okugamba nti ate kanyinyuka omupiira oba oliawo ate nyingira ekisaawe ekirala mbakakasa nti munnange buno bwe budde kyekiseera kyebalina okumanya nti buli kitandika kituuka ate nekikomerera buli ekintu ekina entandikwa kiba n'enkomerero so nzize gye muli bagamba nti kino kyekiseera okubanga ate nyinyuka ate oba oliawo mbeeko entandikwa empya gyentandika naye gitubuulire entandikwa empya ng'ogyeko testimoniyo zino zentaddeko ziri basically ku basiibula bawagizi bange abaddewo ku lwange mubadde mumpagira ebbanga lyonna bisawe ne bijjula ne mujja ne mutuwagiranga olumu ne bitulema ne musigala era ne mukomawo n'omulundi omulala nja kubeebazaako ensuso nti si kya bulijjo omuntu okubanga azze asuubira results buli kaseera baba baagala ssanyu naye olumu bikola kye bigaana naye ne musigala nga mutuwagira ebbanga lyonna so mbebaza olwekyo n'okubagamba nti zino testimony ebbiri zentaddeyo basically zaali zakubasiibula bulungi kuba kyali mu plan naye nenkirowoozamu nendaba nga ate nsobola okugukozesa guno omukisa ate oba okukwasizaako abato abajja beetaaga obuyambi kuba nakubamu akafaananyi nga bwe nali nga sinnatandikawo nga nengatto yennyini y'omupiira sisobola kujafoodinga. Ani akuwadde engatto eyesooka? Engatto esooka bajimpa ku kiraabu ku kiraabu gye ngamba nti engatto y'omupiira ly'owulira n'ojambala bulungi. Omukulu bamuyitanga mukulu mukisa ku Masakerosi. Engatto ze twasambirangamu twapangisanga mpangise buli tulinamu maaki tugenda tupangisa tusamba naye nzijukira nateeba goal twali kwawe mu Kakungulu Cup nenteeba vira nangamba engatto eyo ngikugulidde so awo nenji owning nga yange so sikupangisa naye wali ogikoleredde era kuba oba butateeba oba oliawo tiyandikulowooza yes so nenfuna engatto nga yange so sikupangisa n'omala nozaayo ate ne bagizaayo so mwe nalowoozaamu ekintu ekyo gyonna ye nayita nendowoozaamu nti waliyo baana be bamu abaana abali mu mbeera y'emu naye nga talent bagirina n'omuzannyo bagwagala. Yes ate ebiseera bino nti abaana bayita mu za academy fe twasomera nga academy ezalabanga primary school nga tusamba competitions nyingi mu primary school kati bwe ziringa bolaba era abaana mbalaba abali mu academy nga bali mu age y'emu nga gye nalimu mu primary so nendabira ddala nga kati ensi gyetuuse yakuba nti waliwo academy awo buli omu ataddeyo effort n'ebiseera bye n'amaanyi okubanga ataddewo academy muwa ekitiibwa era mwebaza olw'amaanyi ge bataddemu naye ekiriwo nti omulembe guno batandika academy nga babeesinze kiki ku kiki kyoleeta kyosasa ate baba tebalinamu kasente baba mu family nga tezeesobola bulungi ng'era gye navanze so nendowoozaamu nti singa nkozesa omukisa guno nentekayo testimoniyo zino ebbiri nenkolektingirako akasente ate oba oliawo kwe tusobola okwongereza ne tuteekawo kyenayita international academy egenda okutraininga okusookera ddala nayagala nnyo kubanga nkwata kuba midfielders
because ndi midfielder ate nina passion ya amaanyi eri omusambi nga musambi wa wakati so nengamba nti ngenda kukola academy nga basically a training aba midfielders oba oli awo nzize nga nfuna okuwabulwa ne bangamba nti nsobola okukwatagana ne ba ex internationals ababa bensambi nabo baddemu ne ba striker baddemu ne ba defender baddemu ne ba goalkeepers ne tubanga bwe mbanze nkwasaganya ba midfielders ate nabo basobola okukwasaganya department che so nenda banga idea nayo nungi so nembanga oba oli awo nja kubayinga idea efaananako bwetu so mukyonga okuddayo ku nsonga entuufu nti natandika zino testimoniyo ne ngamba nti katukolektinga sente zino tubenga tuwa omwana ali eyo omukisa mukyonga njagala kutandika academy egenda okuyamba abaana oba oli awo tuyinza okubanga tetuyamba buyambi nti buli kimu kya werere kubanga ensi gyetambula twetaaga sente twetaaga facility enungi oba oli awo eneeba affordable buli omu ng'asobola okukola ki okujja n'afuna services ennungi nga takalubiriziddwa kiri awo nga academy ezibaddewo ezibadde ezikikola akati nga amakanda ga academy eno gasuubirwa kubeerawa oba obadde tunaba kulocatinga kifo amakanda ga academy eno gasuubirwa okubeera e Masaka ng'eringa sporting ground bonna gwe tuba tusportinze yenna tumuleeta ku base e Masaka then okuva awo ne tuba nga tumunoonyeza opportunities e Kampala nti jagala ebenge basing e Masaka kyokka nga erina ne branch e Kampala ekyo kinzizizaamu amaanyi kwanza akatabani okukateekanga ku baasi buli lunaku hapo mu nnyendo nga erina branches endala e Kampala nti Kampala waki Kampala abantu nabo e Masaka neziye Kampala niyo Kampala abantu bampagidde because Kampala ekuŋŋaaniramu abantu abava mu different places mu districts ez'enjawulo waliwo abava ejjinja nga bali Kampala waliwo abava e Mukono waliwo abava Aluwa Alira kwegamba Kampala liwandiise nti eggwanga lyonna liba summarized kakati ate nojja baleetera olulimi olw'omupiira olugatta wamu amawanga gonna omupiira teguboola ddiini teguboola oba oli wakiti kale oyo neetone maweki kakati oyo ye maaki y'enkya maaki y'enkya esooka eri Lugogo nagitekawo olwokubanga abantu bazze bambuuza lwaki venue zino ziri bbiri waki e Masaka ate ne Lugogo njagala nakyo nkinyonyola abantu wano eno nti nze bwe ntandika omupiira era nazaalibwa Masaka era nentandikira e Masaka Nalongo Jeni akuwulira Nalongo Nasolo Jeni mama wange kulamusizaako nnyo onsonyiwe mpozi oba obutakubuuzaako nga ntandika nekwewuunyisa konze mwana era maama mugambye konze oba omutabani yabadde ki Nalongo Jeni Nasolo tukulamusizaako nnyo kyabiri Masaka webale kuzaala tabani era ndowooza owulira emikwano ligifunye likuweesa ekitiibwa kubanga waliola bulungi twone katumale okuvaako mu birango tujje oyongere okutuwa ku mukolo gw'enkya omukolo guno mukulu nnyo n'ogwa Friday otubuulire biki ebiriko Airtel egamba nti kakati egenda kwongeza ku bundles ku nsimbi ze zimu luli bw'obadde owaayo emitwalo 5 ng'ekuwa GB 20 kati bagenda kuwaamu 24 ate ku mutwalo obadde bakuwa GB 3 zokka kati bagenda kuwaamu 4 bw'oba oyagala okugabana ku kino n'ogwo kino nyiga *175# oba kozesa My Airtel app ate mpozi bannaffe aba Amref nga bali wamu n'eminywanyi gyabwe bongera okubajjukiza okwewala ekirwadde ekya COVID-19 nga mukozesa ebintu ebiyonjo nga mukozesa face masks nga mukozesa masks ate era nga n'okwegemesa nga nako kwe mutadde bannaffe bano nabo bwe batyo bantumye amazzi galina kuba ga Nirvana mineral water mpozi ne Pilsner Lager naye antumye bagambye kino ekyuka eyo muginywe naye nga babagambye mulina okubanga mususa emyaka 18 obubaka nina obuwerako ttone waliwo omwami akola mu ofisi ya Prime Minister omukulu wa Mita Pedisonos asiimwe agambye nti omu ku bawagizi abadde bagoberera emirimu gy'obadde okolera omupiira n'olwekyo olunaku lw'enkya tayinza kusubwa e Lugogo Wilba Musika abuuza lwaki walonzeewo Masaka okolerayo ensonga eno tone ensonga yabadde ajogeddeko tonaasibuka Masaka gyazaalibwa Masaka yatulaga nti eriyo kye bayita tone mawejje ffe nga bannayuganda kale no bw'ateekako e Lugogo kitegeeza mu ab'e Kampala abataddeko kati bw'ateeka e Masaka aba ataddeeka
William Musika nawe webale nnyo webalire ddala. Honorable Fred Kayondo wa Mukono South agambye ndabira omutabani oyo Mawejje kirabika ono kujjaawo kubanze mumanyi mulangira. Coach Patrick Kabuye agambye nti naye yegasse ku bannayuganda okuyozayoza munnawuddu Tone Mawejje olw'ebyo byatuuseeko muzannyo gw'omupiira. Ye najjukira goolo yo gye wakuba bannagana ndowooza gye wateba kwawe ye gwe okyazijjukira kubanga waliwo omuntu eyali akuba namba 6 wakubako naye Babadi Kasule. Babadi Kasule ayinza okukusesa mu bulamu bwe yateeba goolo nnya zokka naye ne ba opponent abajjukira n'olunaku alujjukira kuba yateeba ntono naye kakati gwe wateeba nnyingi kati mbadde ndowooza oba ezimu tozijjukira kati eyandugga yali yanjawulo endugga gyayogeddeko nga Angola etulemeddeko n'oba kutulanga guggwa kakati eya Coach Kabuye yeeno gye wakuba ndowooza equalize Ghana yali yatandika Ghana yone equalize Ghana ya equalizing ne twafuna chance twakiri twabayo n'akabonero awe. Okay, abantu bampa testimonies wano ndo akuba nti Sandi agadde kwefuga budde buno buyina kuba bubwo naye singa nkuwako inbox zange oyiza n'okufa messages abantu ze baleta nenga zonna bambi bapinga tribute olwokuba nti no obakoledde omulimu bonna gwe beegomba era gwe bakusabira oyo. By the way, olulimi nga lugonda bulungi osobola okukola guno omulimu gwaffe Tone onabakolako oba olina okubanga experience ye ate gifuna bufunyi experience ofuna nfuni kubanga ate Tone singa gwokola programu eno ku generation y'Abannayuganda abazze nga bakulaba ne batoobo ne bakulubo gwate basobola okuwa ekitiibwa okusinga nze bagamba nti omusajja oyo akubye amakati nga tulaba bwagamba nti no Harry Maguire asudde omusajja oyo aba mutuufu naye kakati ffe batuteeka ne mu lwogolo oyo ayogera yasamba wani amumanyi left imposing nga tebagira bakobola abaana bakyali bato omanyi Uganda yesinga mu nsi yonna abavubuka abato abantu up to 75% bali below 30 years of age. Uganda yesinga mu nsi yonna kakati omanya aba bali mu 30 and below baba bamanyi Tone Mawejje be basinga obungi ate broadcasting eringa business tutambula na numbers kakati bofuna numbers nga bawuliza wano Tone Mawejje nova nogera nokola commentary ekiro Ajax Liverpool izo okulira CBS nga teri agivuganya naye osaze ogenda kola mu mulimu mulala academy ojja kutubulira wono ogigulya nendowoza bono mala festivities zino wandikomyewo ko wano abantu nobo technical report definitely era bino byonna nga biwedde nja kusaba obunchazo omundi omulala mbawe to progress ekiddako kuba kakati ekisinga obukulu ye match yencha ne ya Friday kati ebina bivuddemu nenteekateekayo ne academy gulawo budde bwe buti muba namba z'essimu eza academy zino abantu bandyagadde okubimanya ebyo naye tugende ku match yencha bani abali mu tiimu Yusuf match yencha bakitegeddeko bannayuganda nti omukulu Mitchell yayise side gye tugenda okusamba olunaku olw'enkya nagye basomedde eyo gyo yes kati baba bagimanyi then okudda ku side eyange eya Cranes 217 Afcon team mu goal twafunye omukisa nti goalkeeper wafu yatuuse olunaku olw'eggulo mu ggwanga Dennis Onyango yes yayingiddewo match nga si yakusamba yes purposely ya flyings okujja okusamba match eno olawo ndo commenting ku kintu ekyo kyanjawulo nnyo eri nga nze omuntu n'abasambi abalala kubanga kiraga omukwano bambi kubanga ne bwatandise kyandibadde kitegeerekeka ali ku duty ali ku club nange bwe yanandi badenze nga ndi ku club nandi mugambye waye ni kansoke mbaliriza wano busy naye yasazewo n'asaba kamabe ne bamukkiriza ennaku ze bamuwaddeera n'alinyira wenyonyi najja okubeera ku mukono guno nsaba okutwala omukisa guno okumwebaza ekyensuso nti nali kapiteni we nga tutandika omupiira mu under 19 ate naafuka kapiteni wange mu Cranes so buli omu abadde kapiteni wa munne obanga mukikola muti so twala omukisa guno Dennis Onyango yonna gy'oli
mu gwanga manyi wayingidde nkwebaza ekyolaze kugamba olaze example omanyi captain always olina okubeera example eri abalala ekyo kyolaze eggwanga kyanjawulo nnyo era nkusiima genderaawo tokyukanga tasabe ekyoto manyi yali akubyeko ku kyoto oyo so kunayo ku tiimu gye tulina goal tulina Dennis Onyango tulina Iguma Dennis tulina Jajawal yes Godfrey Walusim no Dennis we didn't you jana yene wano Jajawal nina ensonga zange ne Jajawal nadala kumupira kwa jini uyakuba cross nenywa Jajawal nakayana naye konze Jajawal wabadde wata agamba wa kipa namulabyenga konze gwe wandimpadde apology nno mna ensonyiwa nabadde mpata golone naye jja kumundetero aha tulina Hassan Waswa tulina Mushu Juko tulina Isaac Isinde tulina Massa Geoffrey tulina Brian Omonyi tulina Mike Selumaga tulina Kaizi Vincent tulina Dan Wagaluka tulina Sentong Robert Mwenda ono bukokola buli baka yenna gwonyumyako naye n'omubuuza ekizibu ekiri ku Sentongo omuwangulako omupiira kuba oli muwanvu naye obukokola muno mu mbirizi muno owulira otyo tulina waliwo abasambi bangi nnyo booli awo betusuubira abalala okwegattako senior Malida Zambrota ajja kubeerawo ne muyinza omulaba ennyo Masaka Masaka afuga bufuzi Masaka ekisaawe ndoza bandikyusiza ne bakifula Malida ne Masaka bannange omuntu yenna munnabuddu atamanyi Malida mpeereza wana aka message waakiri nja kumutwala ewuwo abere uwo wiki Malida Masaka nyonga Zambrota naye mwali nnyo ate Brazilian yabo mwebali so tulina abasambi bangi nga mu squad nga bwe nyisomye waliwo na bangi abagenda okutwegattako Kenzo tatuwemu Kenzo agenda kutuwamu ajja kubeerawo ku KCC grounds then ne Masaka nayo gyali banna Masaka nkugambe mbaleetedde team mujje mulaba abantu bano mubadde muludde okukola ki okubalaba banna Uganda bonna mubadde muludde okulaba abamu ku basambi abasamba mu 2017 Geoffrey Massa yakubako akatimba n'akayuza enambole yes ansubiza mbadde njogerako naye nangamba abasajja ayagala abalaga nti nno akyasobola okukuba omuliro ogwo kipa waffe wa Uganda tetwagadde kutiisa naye asuubireyo ennyanda so omupiira gugenda kubeera gwa njawulo nnyo ekisookera ddala abawagizi bajje nga bazze okusiibula Tony waabwe abadde abasambira omupiira abadde banyumirwa midfield ya Tony Maweje papa siri mujje okunsibula mulabe match esemba then mujje ne mulayini ku basambi bano kuba babaagala nnyo nze mbadde nchattingamu nabo ne bagamba tuli basanyufu kubanga tugenda kuddamu okusambira mabega wa crowd oyawo gyebadde bamisinze ebbanga ddene okubanga bagisambirangamu enambole emiryango gigulwa meka muna Uganda gye saawa meka emiryango giggulwawo sawa 6 by sawa 6 emiryango gya kuba gigguddewo tickets zitundibwa ku mulyango okujjako nzijukiza abantu bonna ab'omu kikuubo nti olw'okuba nti mubeera mukola emirimu mingi mubeera mupatikana tubagondezaamu nti tiketi enkya zinagenda okubeera saawa 3 nga abamu ku mikwano gyange nange nja kubegattako tujja kubatuusaako tiketi zino mugenda mu kikuubo mugenda okuva buvi ku mulimu ng'ojja oyingira mu kisaa ng'ojja kulaba bulayi mupiira so olw'ensonga eyo nti nno mutuwagidde ebbanga ate naffe twagala okuteekawo embeera nti tubatuukako eyo gye muli oba oli waliwo abaagala okwekubisa Serefi ne Dennis Onyango waliwo abaagala okwekubisa abe Serefi nabo si omusambi yonna yenza akukyazizza ono nze wa bulijjo eri abantu bakulengeranga ku TV nze nkuyina wano mwe basirebu baffe kakati nange ssebo ngenda kugenda ku kaalo nga nvimba nti mbadde ne Tony Maweje naye nga referee mukulu George Nkurunziza yagenda okulamula omupiira guno gumisiriza Timothy agenda ku 88 njagala okubazigirira mikwano gyaffe aba NK Properties Uganda Limited
bano nno bali wano Mengo bagambye nti batunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo oluyingira n'olufuluma ekibuga Kampala era nga n'ettaka libatunda liriko n'ebyapa bagambye bakubire ku ssimu 070M 0840 simu kanjiddemu 070M 0840 tulina Tone Mawejje tumusiibula mfunye obubaka wano okuva wa mukulu Padde Mukiibi Mukwaba ono ali USA mukulu Taddewo Ssenyonga ono lecturer Makerere University mukulu Mathias Walukagga ono ye agambye oyo munabuddu munnange mujwa nabuddu mwina mutuuka ati mutandi ne mukisussa omukulu oyo munoonya Walukagga yes Walukagga sewo owulidde midi akunoonya ate gw'oli mwenda weekwese mu bantu manyi bw'otuuka okulirizinga paasi ng'osiibula ate mwenda gwowa yeekwese mu bantu n'olwekyo mukulu Mathias Walukagga va mu bantu midi ayagala kukubirakira paasi amalirize ku Twitter kuliko omukulu Mugerwa Gubala Nasif Ronnie Kits Kalumba Henry Kaka Makos DJ Cool anti amanya ga social media ogamanyi Rubulwa Haman Kawanji Enoch Andrew Muzito Derite Bruno Walakira Wilson Harvey Collins n'abalala mwenna bannemwe bali nyomoleda Tone nsaba omalize tuyine dakika 2 yes Bannayuganda oyagala bagamba ki mu kaseera kano yes Bannayuganda mu kaseera kano mbakoola nesokoola yenna nti mujje muwagire empiira gino ebiri testimoniyo mujje musiibule Tone Mawejje wamwe gwe muze muwagire ebbanga ddene manyi oli eyo ginayo memory gyojjukira about Tone jangu oberewo kaseera kano nga ngendo basiibula okubanga ate ekisaawe ky'omupiira ekisiibulira ddala ekyokuba active player ate nyingire ekisaawe ekipya eky'obutendesi oba football administrator mbakoolera ddala Bannamasaka mbakoola ku Lwokutaano nti mujje musiibule omwana wammwe gwe mwalabako ng'atandika omupiira muteera mumulabeko nga agumaliriza mujje muwagire generation eddako nga bwe mbagambye nti noba osasudde ku mulyango towagidde oba tosiibudde busibuzi Tone Mawejje wabula owagidde otaddemu omwana omuto agenda okutandika omupiira amaanyi kubanga eno initiative gye tuliko yakutandika academy egenda okuyambako ku baana okubabangula oba oliawo nabo bafuuke Tone Mawejje omulala oba tufune ba midfielders bemwenyumirizamu nga abasinga bemwenyumiriza mu Tone Mawejje kwegamba nga bwe bakulera wali ng'otandika yes nawono bakulere ng'otandika kuba ate neno field mpya yes bajje balere nzi nga ntandika ate balere n'abaana bali abato oba oliawo bagenda okufuna services okuva mu eno academy best moment mu kisaawe olowoozeerwa best moment mu kisaawe lunaku lwe twaqualifying ogenda mu AFCON kagolo kike wakuba kuwulirako ganti kana wadde nakuba nyinyi naye kano kansukirirako obulungi egolo yali nagikuba Ethiopia nagikuba twali tusamba Sekafa 2012 twali Dar es Salaam okuyaleeta omupiira from corner nenkuba ono half volley eyo golo yekyasi mu magolo go gonna half volley oyina mu ntono yes nengukwata bulungi nengugenda ku pace yenyini gyengu enze ne yange ye ya Police FC nga mukuba Molo United Sekafa Club Championship biri mu mukaaga wavana ku benchi bagamba Kayanga kachimye ekitiibwa yagala wini baleeta Kayanga tache yasooka katimba nengamba oyo Tone Mawejje kale tuyanze Tone olunaku lw'enkya Bannayuganda mubeere eyo musiibule Tone Mawejje katubagaliza obulamu obulungi oyina kyosembyayo just nange mbagaliza obulamu obulungi n'okubebaza ebbanga lyonna nemubaddewo ku lwaffe mikwano gyange mwenna buli muntu wa mupiira gy'oli manyi oli mukwano gwange kubanga tulina ekitugatta ekyenjawulo mbasaba mubeere bulungi mukeere Lugogo ne Masaka Education Ground Tone engeri gy'oli fluent mu bigambo osobola okukola gye n'emirimu ze nkubuulira abantu babeeramu nga olulimi terugonda teruseerera bulungi naye nga bakola naye mpulira olulwo olugira era senga nze nkukola lwakuba akasaala akali obono kale bannaffe tweyanza nnyo tweyanzeege mwebale goberera bye tukoze olwaleero Tone Mawejje tuleme kumuwaanira eyo ku social media naye tugendeyo erugogo olunaku lw'enkya
tulabe engeri gyasambamu eddiba ng'atusiibula then bannabuddu mwekyammwe mukimanyi ndoza tujja kukolayo drive tutambuze Malida okwetoloola okutuukira ddala emutukula ku booda atamanyi Malida oye tajja katubaagaliza obulamu obulungi mweraba. CBS FM.